Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'alabikako eri Obuganda ku mukolo gw'ennyimba z'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omukolo guno guyindidde wano ku mboga enkulu Bulange Mengo era ng'atambudde wamu ne maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda ng'asoose kwanjulirwa makulu agaweereddwayo. Ennyimba z'amazaalibwa ziyimbiddwa abakozi okuva mu bitongole by'Obwakabaka nga bayambibwako kwaya eya St Francis Xavier Bweyogerere ne St Donozio Kitagobwa era ng'omukolo guno gwetabiddwako ne Ssaabasumba omuggya ow'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere, Monsignor Wainat Katende ow'ekyoto okuva e Namugongo ne bannaddiini abalala. Newankubadde tubadde mu mbeera nzibu ey'obutasoma obw'abaana bato emyaka 2 miramba, naye atukubiriza obutava ku mulamwa, atukubiriza okubeera abalamu, atumbudde ebyenfuna n'embeera z'abantu okutwaliza wamu. Ssaabasajja tusiima nnyo. Ssaabasumba asinzidde wano n'avumirira ebikolwa ebibi ebigenda mu maaso mu ggwanga byagamba nti bigenda kuziraganda emabega. Omulungi okuguwa guyamba eggwanga naye tubeere bakisa nga tugusolooza, aye n'omusolo nga gusolozeddwa mu buyiniko obwo mu buzibu obwo tugulabe kye gukoze mu ggwanga lyaffe. Abasirikale nabo ne bajja eri Yowaana era ekibuuzo nabo balina kyekimu, nabo ne bagamba Yowaana nti ate ffe tukole ki? Yowaana bagamba bino, timutiisatiisanga bantu. Twebaze mukulembeze w'eggwanga yavaayo gye buvuddeko n'alagira abakuumi b'eddembe bakomye embagirawo okukuba abantu. Yayogera bulungi nnyo, n'abalala ne bavaayo ne bagamba nti kiteekwa okuteekebwa mu nkola. Naye natunudde ku mutimbagano ennaku ezo mu kitundu ekimu babadde okuvuganya ng'abantu baakubiddwa bali ku bandage, ate nga bagamba nti ababakubye, abamu ku babakubye abandi badde babakuuma. Bw'abadde ayogerako eri abantu ab'enjawulo ku mukolo guno, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza nnyo abakozi b'ebitongole by'Obwakabaka olw'okukola obuteebalira. Bw'atyo aloopedde empologoma obujjumbize bw'abantu abeenyigidde mu kwagala okukulaakulanya Obuganda nga bawaayo eri Obwakabaka nga nabo nga Ssaabasajja bye yakwasa obuvunaanyizibwa obw'okumukwasizaako bakoze bulungi ogwabwe okulambula abantu bano. Mukama wange mu gavumenti yo baminisita bo bafubye okutambuza emirimu era bingi ebituukiddwako n'enteekateeka baasigala bazikola era enteekateeka za gavumenti ya Kabaka ezisinga zigenze mu maaso. Bbeene abantu bo bajjumbidde nnyo okukiika embuga ate bajja beetisse baleeta amakula baleeta oluwalo n'ebintu ebirala bingi babadde bajjumbize nnyo mu mwaka guno. Ayi Ssaabasajja, naffe tufubye okubatuukako eyo gye babeera n'okubatuusaako eddoboozi lyo ate n'enteekateeka za gavumenti yo. Era Obuganda bulaze nnyo obwagazi eri Obwakabaka mu 2021. Ku mukolo guno Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akwasa basajja be enkwatangabo abaweerezza Obuganda okuviira ddala mu myaka egy'enkaaga abawummudde emirimu gy'embuga nga bano ye kennyini Omutanda yabakwasizza ebbaluwa ezibasiima. Bano kuliko Eric Naggenda Ssenyambalambi, Joash Kasirye, Gerard Kaggwa ne Joseph Kizza. N'omwami owokuna ye omwami Joseph Kizza. Empologoma era esiimye n'ekwasa abaami b'amasaza emmotoka empya kapyata okubanguyizaako nga bakola emirimu gy'embuga. N'omutima gwaffe gwonna n'okwagala kwonna era twebaliza ddala enteekateeka eno nnungi nnyo. Abaami mwenna gye muli mwongere okunyiikira okukola emirimu gya Kabaka, manyi nga ebintu bingi nnyo tujja bituukako. Ku mukolo guno abakozi abasukkulumye ku bannaabwe mu bitongole ebiwerera ddala 20 mu Bwakabaka bwa Buganda baweereddwa amayinja okubasiima era nga mu kitongole ekya BBSKATI Amoni Kitamirike ye yasukkulumye ku banne, kyokka ate mu bakozi ba Kyabassa Wamala Balunabba n'asukkuluma ku balala. Mu ngeri y'emu n'ebitongole bisinze okuweereza omwaka guno byanjuliddwa Omutanda nga Namulondo Investments ekutte kisooka, BBSKATI ekutte kyakubiri, ekitongole eky'ettaka ekya Buganda Land Board ne kikwata ekyokusatu era nga bino ababikulira batubuulidde ekibafudde ab'enjawulo. Kwe kubeera n'obuwaanizi bwa boodi yaffe nga y'amaanyi ng'efaayo ate nga nkugu mu buli kyekola. Ate ne bodo twewa n'otulambika naffe ne tuwuliriza ne tuba nga obwerufu okubala ebitabo, okutereka ebiwandiiko byonna ebirina okukolebwa nga tubikoze bulungi nga tulambikiddwa bo. Ekirala mpozi ekitufudde ekyenjawulo buwagizi bw'abaminisita abatutwala. Kitufudde ekyenjawulo ekisooka obumu
obwerufu nga Katikkiro bwagambye okubanga tusobola okusasula emisolo gya gavumenti nga tusasula abakozi mu budde nga tutambuza emirimu nga tugoberera enteekateeka ya kampani nga bwe baabiteekawo. Ekyo nkiteeka ku bumu n'obumalirivu bw'abaweereza abali mu Buganda Land Board ate mu ngeri ey'enjawulo ne mbuteeka obuwanguzi obwo ne mbuteeka ku boodi ekulemberwa Oweekitiibwa Martin Kasekende kubanga batukoze bulungi mu kutuwabula. Cabinet ya Ssaabasajja Kabaka ekulembera Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro nayo etutambuza bulungi. Bwetyo empologoma esiimye n'ekoleeza omuti gw'amazaalibwa ga Yesu Kristo okutandika okwakayakanira Buganda yonna, era Ssaabasajja asiimye n'agabula Obuganda ssaako n'okwekubisa ebifaananyi n'abaana b'abakozi okuva mu bitongole ebyenjawulo mu Bwakabaka. Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, Ageesigika.